Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga akuutidde abavubuka obutatya kwetandikirawo mirimu nga beekwasa ensonga y'okutya okufiirwa ngendo y'engeri yokka ey'okuyitamu ekwekulaakulanya. Tewaliwo kiseera kituufu kutandika kintu okujjakaawo ennimi w'okifunidde ekirowoozo. Oweera okutandika ekintu amaaso togateekanga ku bizibu. Bw'okuddawo n'oyiteka kino n'obalabala n'odda kino ddeeri obudde ng'okuyitako. Owegala ku magendo olimereka kubazaabaza nti ekuba tajja kutonya gw'oli Katonda. Ekirowoozo ky'ofunye kitambuze ebizibu ojja kubigendamu okubifunira eddagala nga bw'otambula. Bino abyogeredde e Mengo mu nsisinkano y'abavubuka Abaganda abeegattira mu bibiina eby'enjawulo omuli Akaliba Akendo, Nkerettanyi, Akeezimbira n'ebirala. Mu nsisinkano eno mubaddemu abakungu ab'enjawulo okuva mu gavumenti y'e Mengo era nga basomesezza abavubuka engeri y'okwekulaakulanyamu. Mukwataddamula mu kwogera kwe akubiriza abavubuka okukola ennyo era nga bafissa ssente nga bazitereka mu bibiina eby'obwegassi nga zino ze zijja okubayamba mu bukadde bwabwe. Fissa, tereka, siga. Ekitandikirwako ye munnakibiina ye ng'omuntu okwezimba kye kisooka. Ne mulaba mukola ebyabangi njagala mukitegeere basebo ne bannyamu nti emyaka egy'obuvubuka gye gikolerera emyaka egy'okusajjakula oba okukaziwala n'okukaddibwa. Mu ngeri y'emu abakubiriza okuba abagumiikiriza ku mirimu gye bakolera n'okuba abeesimbu baleme kutunuulira kya nsimbi zokka ng'ensimbi n'ettutumu baakubifuna nga bakoze emirimu gyabwe mu butuufu bwagyo. Temweraliikirira ttutumu na bugagga. Mweraliikirira engeri gye mukolamu emirimu egyo gye mugenda okukola. Bwe munaagikola ne muginnyikiza ettutumu ne sente bijja kubagoberera. Byonna by'okola ekikulu kirowoozo ky'olina n'okikola bulungi n'okituukiriza essente zijja zokka. Ye minisita w'ebyemizannyo mu Bwakabaka bwa Buganda Henry Ssekabembe ayanjulidde Katikkiro enteekateeka gye balina ku bavubuka nga yakubayamba mu by'enkulaakulana. Wajja kubaawo obwetaavu okuzimba enkola Katikkiro nga tukwataganya minisitule y'obwegassi n'eggwanika nabo naffe nga minisitule tuzimbe enkola abantu bano kwe bayinza okutambuliza omusingi ogw'obwegassi. Babeetabye mu nsisinkano eno basiimye nnyo Katikkiro amagezi g'abawadde era ne basuubiza okugateeka mu nkola. Omusomo guno ogwa leero mulungi nnyo ddala nti ekyo Katikkiro ky'abadde ayogera oba abakulembeze baffe kye batusaba tukyagala okiteekera ddala mu nkola. Tulina essanyu Katikkiro wa Buganda bw'akulembeddemu ensonga ng'eno ey'okukubiriza abavubuka okulaba nti tutereka wamu n'okuna mu Bwakabaka bwa Buganda kw'ebibiina bingi tubeere n'akawunti mu ssuubi z'amagosa ng'akkiriza ate naffe tukkiriziganyiza naye nti okwegatta g'emaanyi obumu bubaddewo naye nga bukoma bukomyawo. Oluvannyuma Katikkiro agenzeeko mu weema ewakeberebwa obulwadde bwa Nalubiri wabula yeebazizza nnyo abasawo era n'abakuutira okwongera okutambuza enjiri mu bantu ey'okwekebeza obulwadde bwa Nalubiri kubanga bwa ttabbu. Mwebale kuba bagezigezi kubanga Kabaka yatuteereddewo enteekateeka eno okulaba nti abantu beekebeza naye omukisa tugufunye okusaasaanya amawulire ku bulwadde buno. Abantu twagala bagukozese awo nno abantu mubakubirize bajje beekebeze omukisa weeguli ate abasawo bano bajja kubabuulira ekyokukola singa osangibwa nga obutafaali buno obwagongobala obuleeta obulwadde bwa Nalubiri obulina bakubuulira ekyokukola. Nze Kiza Peter, KSTV, Agaleero.